Mpozi amanya gange eze Butenya Sulubu beera Mityana eyo. Mu mbeera eyo zize wano okwebaza Madamu Salito oyo kituufu ddala omukyalo oyo mazima wangu nsaba muwe okugala nga mwebaza olw'ekintu kino okutusomeseza abaana okutuleetera ensoma erisi eyina ekitangaala omwana n'asoma ng'ategeerera ddala bulungi kiki kyasoma. Mpozzi mu bigambo ebitonotono mu mbeera eyo njaga tuweerera abaana oba mbeerera abaana olumu nagendako ku ssomero wali omwana amaze nga bw'omanyi ebintu byekyalo ebikusoma bwe tugenda ewala ennyo tuba tetukyabitegeera kusomako kitonotono nempita omusomesa ne mulowaayo okusoma omwana agenda kumaliriza naye omwana oyo kiki ekiddako yangamba ekituufu simanyi nimugamba kakati nkubuzi nti nange nkubuuza simanyi nange atuyita omwana n'omwana nimuyita naye nangamba takola ki tamanyi ffenna basatu netubeerawo tetukuma kikola ki kiddako kintu ekyo tekyankola bulungi nnyo naye Madamu Salito ono asomesa omwana ng'amusomesa amanyi ne gwasomesa n'amusomesa abonna bakola ki bamanyi kiki ekiddako. Mu mbeera eyo nebaza abazadde abali wano kuba kitegeeza ffe tulinawo abaana bwe twafuna entegeera emu okubeera nga tuleeta abaana wa Madamu Salito. Madamu Salito nkwebaza nnyo ng'atunudde ni gy'oli weebale nnyo weebalire ddala.